The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive, and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community, and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development, and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labor and Social Development. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nakura Sunday kulikayo nyate gumunanga iseko musinzizo enkubuza ko najo sinzido kubanga otulaba tuchagenda maaso n'embozi ambassador Edith Ssempala era ngolwalero we tugenda okubanga ate tujiwunzika obuli awo n'ebibuuzo ebyabuuziddwa tugenda kubanga ate tubimubuuza era naye ajja kubanga abituddamu bulungi nga bwana abasobodde. So mbaniriza era nga mbategeeza tuli butereevu ku The Alternative Uganda Facebook page. Agenda munango liking ate otfollowing osobola okubeera nga ate weyongera okunyumirwa programs nga zino naawe osobola okubanga ofunamu ekyokuyiga. Kwetuli nnyo ku YouTube ate nga ku Twitter kwetuli so nga ate ne ku Instagram munange yonna kwetuli era nga tuli The Alternative Uganda. Genda ate otugoberere subscribing ku YouTube channel yaffe tusobole okubanga ate tweyongere okuzimba eggwanga Uganda n'okulitwala mu maaso. Nze Omumbejjaluwe Delilian mbaniriza n'olunaku olwaleero nga tugenda mu maaso n'okuwulira embozi ambassador Edith Ssempala. Bwe twakoma ku mulundi guli yali atutegeezezza nti mule yali tamanyi nsonga yakubba bululu nga tajiwuliranga nako era nga takisuubira nti oba oliawo kiyinza okubeera naye nga atagenda kuba tubuulira bwe yakimanya kiki yakolawo nga ye mwenda kibiina kya NRM nga eyali abaddeko mu kibiina kya NRM okumala ebbanga era nga kye yasobola okuba nga akolawo ng'ategedde ensonga eno era ku nsonga ate endala bwe yamanya nti constitution ekwatiddwamu oba oliawo waliwo ebikyusiddwamu yagezaako okuba nti agirwanirira okulaba nga munnanga ate tekiddamu kubeerawo byonna agenda kubanga abitubuulira n'ensonga endala kwe kuba nti bwe yamanya nti President Museveni oba oliawo avudde ku kkubo lye batandikirako nga bwe yannyonnyola ku mulundi guli yagezaako okuba nti amwengeginga mu dialogue bugiriziganye yagezaako okukikola byonna agenda kubanga abitubuulira ye abaffe lwaki oba oliawo tebasobodde kubanga boogerezeganya naye okuddamu okumugaidinga okusinziira ku bo engeri gye balowooza nti yava ku kkubo oba yava ku mulamwa gwe batandikirako kasooka atulamuseeko n'oluvannyuma ate tutambulire awo wennyini. Banaye mbalamusiza mwebale okubeera ku program eno mukuliko eyo n'okusaba kansubire nti muli bulungi
era tweyongera okwezaamu essuubi kubanga mu butuufu kyangu nnyo okugwamu essuubi ennaku zino naye nga ebigenda mu maaso bingi nga bwe mubimanyi especially kati ebya fuel ate ng'olaba nti twandibadde tetwabituukamu n'ebyo ebyogerwa mbu basimanyi bagenda kukyusa nabyo ebyo ebitali birungi bingi ebisobola okugyamu abantu essuubi naye twezeemu essuubi naye nga twezaamu essuubi tukole n'amaanyi kubanga mu butuufu enkyukakyuka mu Uganda yeetaagisa. Tusanyusa okulabako ambasada omuwulidde ate engeri gyatulamusizaamu endooza wetugenda okuba nga tutandikira butereevu. Ku mulundi guli wali okyatubulira oba oliawo olina regrets zonna okuba nti wakolako ne mwami Museveni era mu bimu ku bye wayogerako wayogerera ku nsonga y'akalulu nti wali tomanyi nti waliwo n'okubbibwa kw'akalulu oba waliwo okuba nti akalulu bakakwatamu. Bwe tuba tutandikira wennyini watukoye wali naive? Mu butuufu nali naive, nali sikisuubira kuba nze mindset yange yali ekyali mu 1986 mu 10 point program. Naye ndowooza nti ebintu byonna tugenda kwongera kubikyusa nga byeyongera kuba birungi nga muyigidde mu regimes zeri ezaaliwo nga okusooka kwonna nti tumanyi nti reason eyabatwala mu nsiko kuba nze saali mu nsiko kaali kalulu kubba kalulu kati nali sisuubira therefore nga mmanyi nti ddala baali tebaagala nabo ekintu ekyokubba obululu so nali sikisuubira era nali nkivumirira era nali ngamba nti NRM tesobola kikola. Kati bwe najoyininga gundi eya Right Honorable Amama Mbabazi Go Forward, mwalimu of course abasinga bonna baali bava mu NRM. Kati mikwano gyange mu Go Forward bwe batandikira okunyumizanga engeri gye babbangamu obululu nimbabuza ddala mwabba obululu ne bagamba yes ne bakinnyonnyola nga bwe kyabeeranga nga banyumyanga emboozi in fact nga kirabika ng'ekitali kya makulu nnyo eri gye bali. So neŋŋamba bannange nze kye nali nvumirira eri kye nali njogera was opposite of what was happening. So of course neneeyongera okumanya already nali manyi nti NRM nali nagivaamu by the way nze si joininganga party kubanga nali diplomat nali nkiikirira Uganda nali sikiikirira NRM n'olwekyo nga nze manyi nti naye nga manyi nti of course kyekijja okuba nali nsuubira nti nga tugenze mu party kyekijja okuba ekibiina kyange naye nalabanga ki baasi yali suppose okugenda Embale ate eri ku Lwembalala kati amakubo ganjawulo amakubo it is east and west or north and south nosalawo those nogamba are opposite basi kanjireke nengamba nti I mean nakisalawo I think gradually I mean it was no longer in me nga values tezikwatagana n'olwekyo nga sirina bwe nsobola kubeera mu okay. By the time term limits wezagibwawo olwo constitution yali emaze okutandika okubanga ekwatibwamu teweefumiitirizaamu konogaana naye kino bwe kituuseewo olwaleero tekiddemu kubaawo n'osalawo okubaako empenda z'otema okulaba nti constitution eneekuumibwa? Sirina mpenda ze natema. Njukira nze kati nali awo nali gundi nali ngenda kuvaayo mu America ngenda mu Ethiopia na concentratinga nnyo nze ku mulimu gwange gwe nali nkola. Nali siri politician as such nali diplomat ng'omulimu gwe nali concentrating ako gwali kubeera gwa diplomacy. Era bwe nagenda Ethiopia nakola nnyo n'amaanyi
okuba nti kwega ekyansanyusa about Ethiopia ndi kati Africa gyenali njogerera nga nkyali mu US nasobola okugirambulako nengenda mu different African countries nembeera ne mu debate eya United States the grand debate in Accra eya Gaddafi gye yali ayagala mbu Africa ebeeremu ndowooza agifuge kwegamba nenjigiramu ebintu bingi so gye nava nengenda mu World Bank gye nakakasiza nga ndi mu World Bank ndi mu butuufu waliwo ekitali kituufu. Okay. So awo tuvuddewo tugenze mu go forward. Right Honorable John Patrick Amama Mbabazi yakonvinsinga ati okubanga convincinga nze ebintu byonna bye mbaddemu nze nekonvincinga n'olwekyo I will blame myself always for either being naive or being misinformed or whatever. Kubanga nagezaako actually kubanga I had been disappointed ne NRM. So when I come out nenjagala ebya politics mbiwumulire ddala era nengezaako nengenda mu farming nenkola ki kwegamba nga mpulira saagala bintamye byantama kwegamba kyosuubira nti kyekituufu ate nekifuuka nga kisoobu oba kifuuka kya bulimba. So joininga gundi wa Mama Mbabazi immediately naye simanyi ngeri ki mu butuufu nempulira nga kwegamba still I want to make a contribution nga nze ndowooza nti mu butuufu kyeyayiga yakiyiga nga nange bwe nayiga mu gundi ekyokuggyako gundi term limits ateeka okuba nti yakiyiga ekya okutulugunya abantu kubanga naye yali mu government at that time ateeka okuba nti yakiyiga okutulugunya abali ku ludda oluvuganya government era nga manyi nti kati nga bwe yayiga ajja kukola better ajja ku if he gets an opportunity. So nze nenesitula nengendayo nembagamba nanga I want also to join. I want to support the effort. Era ne bampa okukulira diplomacy ne foreign relations. Yeah. So nze nali nsuubira nti after that oba ajja kuforminga party tukole gundi tubeere mu party kati ye naasirika after kati bwe yasirika nange nensirika kati bwe yasirika nange nensirika mba ndi awo Mugisha muntu ne bavaayo mu gundi mu FDC oluvudde mu NRM kati ogenzeeko owa Right Honorable John Patrick Amama Mbabazi naye obaddeyo ekiseera novaayo. It was for campaign only. It was only for campaign. Naye nze nali nsuubira nti gundi it would turn into a real opposition gundi. So kati bwe kitaabeerawo nembeeraawo really kubanga nze nali si I was not gundi nga siwulira nti nsobola okujoininga party endala. NRM definitely never. So nembanga you can't tosobola kubeera omuntu omuno ng'otambula butambuzi nze ndi bino bya independent gundi. Yes, ebyo mpozi abantu basobola okugira naye you can't change, you can't make a difference just as an individual. Oteeka okuba nga oli mu group gy'okkiriziganya nayo n'okola ki nemutambulira wamu. Kati bano bwe bavaayo
nali manyi nje n'omuntu lwe yali amekamanda ng'amwagalako disipulini ye, ng'amwagalako okuba nti mwesimbu muvumu, bw'ayogera ekintu akituukiriza. Ebyo byonna nga mbimanyi. Kati abalala abasinga nali sibamanyi. Naye nga mbawulirako, nali mpuliddeko ne Honorable Alaso bwe yali lwe yali gundi ng'akulira akakiiko ka palamenti aka paaka, nga bwe yali nga ali no nonsense ku corruption. Ekintu kya corruption sikyagalira ddala. So kwegamba nga ndaba values zange be bantu abo. So we baforminga ekibiina nga bakyali mu gundi new formation, n'ekibiina tekinabeera formed. Ne gundi somebody invited us okuwuliriza gye n'omuntu, ne tumuwuliriza, nze ne making up my mind ndi yono nti wano wosimbye amakanda. Wano wengenda okusimba amakanda, at least gundi wano consciously nkimanyi kubanga alina track record ey'okubeera omwesimbu. Ekya corruption alina nonsense to corruption. Ate ekirala akkiririza mu bwenkanya, akkiririza ate ali disciplined. Waliwo abamu nga bali disciplined naye nga gundi ate teyeeragalaga nnyo. Ndowoozeyo abamu ab'omu media bagirabanga ng'ekintu ekibi, naye oba abantu abamu basobola okuba nga bakirabanga ekizibu, naye nze ndabanga asset y'amaanyi kubanga so far tufunye abakulembeze, especially byowuliramu ne mu parliament, kwegamba nange ngende ndye nfunirawo biki ebintu ng'ebyo, nfunirawo politics eyo yeyo. Naye ambassador, tuddeyoko katono wali ku nsonga ya mwami Museveni. Bwe mwalaba nga avudde ku kkubo, oba oliawo nga bw'otegeezezza, wagezaako okulaba nti mutuula ku mmeeza emu mwogerezeganye, mulabe engeri gy'ayinza okutereeza ebintu, oba oliawo byali biwabye? Omanyi, osobola okuwabula omuntu awabye nga si bugenderere. Kati nze bwe making up my mind nti kino kyengenda okukola, tolina bwompabuula. Ne bwe mba nga nkikoze nga kisobu naye nga sikigenderedde, nga motivu yange si mbi, osobola okumpabula. Ekyo kisoboka. Kakati mwami Museveni nze nagezangako nnyo okumupakeginga gundi, especially ebyokutuuka leeti, ebyokukola ki ebyo, nga ndaba bijja tuswaza ebintu ebigundi, nga buli kintu kyonna kyewunjira nga nkimugamba, kubanga mu butuufu nga mwagaliza nnyo akole bulungi, alabike bulungi, kubanga n'ensi yaffe eba yeeyongera okulabika obulungi. Naye kati bwe nalaba gundi ekintu ng'okutokyalinga omuntu, ekyo kintu kigenderere mu butuufu. Tosobola kuŋŋamba nti wabadde ne accident, watokyalinza omuntu by accident, n'omenya eddirisa ly'omuntu n'ofuuyiramu gundi. Oba oliawo ye tamanya biki bibeera eno ku ground. Naye ye president, bw'oba tomanyi kiki ky'okoze oteeka okukolawo, kubanga ekintu ekyo kiri so radical, gwe bw'obanga wabadde tokimanyi oteeka okukolawo ekintu ekiri deterrent, ekijja okulemesa omuntu yenna okusobola okulowooza nti asobola okukola bw'atyo. Kakati omuntu yenna okulowooza nti NRM eyajja ku kaadi ya human rights, n'okuzaawo emirembe gy'abantu, naye kati netandika okugira mbu kubanga temwaguriyinze, ekyo okiraba nti kya bugenderere, era we kyatandikira kati kyagejja. Buli kiseera owulira abantu baba batulugunya ono batulugunya oli, so ekyo
wamuwulira n'omuwulira bwe yagamba bw'oli tebamukuba kimala bandibadde naye naye yavaayo era n'avumirira ekyokutulugunya abantu abakwatibwa. Gweokiraba nti kyali kyamazima? Nze sikiraba nti kyali kyamazima. Alina ndowooza kubanga manyi omuntu yenna bw'aba akola ekisobo aba akimanyi nti kisobo, kubanga ffenna tulina conscious Katonda gye yatuwa ey'okumanya ekintu ekirungi n'ekibi. Gwe kyomanyi tewandikisanyukidde gwe okukikukola oba okikola omwana wo, oteeka okimanya nti n'omwana wo omulala okukimukola tekiba kirungi. N'olwekyo ebyo kati so ekyokuwabula omuntu akola ebintu by'ayagala. Kwegamba twabiraba engeri gye baatulugunyamu ba members ba parliament ku gundi age limit, gundi saga. Kwe kati omuntu ng'oyo otandikirawa? Bwomba mwali mwemanyi oba oliawo so omuga nti munaye mumanyi nga president tetulina ngeri ndala yonna gye twali munnakibiina kya NRM nga gwe munnakibiina yali abaddeko ambasada. Anti kaakati nali mumanyi nga president wange era nga mwenyumiririzaamu era nga amuwagira era nga nkola emirimu gye bampa n'okusingawo. So bw'abanga ekkubo lye twalimu gye twali tukiriziganyaamu eryandeetera okumumanya n'okumwagala, bw'aba alivuddeko nzobooso nsuubira kukola ki? Bw'aba talivuddeko takyamyeko bukyami bw'ati naye akoze abawutani. Kati mu butuufu tuba tetukyalina kitugatta, kuba ekyali kitugatta kyali ekyo kyokka. Okay. Bwe tuvaawo ambasada walumirirwa nnyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye engeri gye yali atulugunyiziddwamu oba engeri gye yali eddembere gye lyali litooboddwa oba oliawo ng'omu ku beesimbyewo engeri gye bamusprayinga mu maaso. Nalisuubidde okuba nti walisaze n'odda mu FDC. Namulumirirwa singa Dr. Besigye, namulumirirwa ng'omuntu. Kwegamba so it was not good. Nze after the experience ya NRM nali saagala kubeera wantu wesiwulirira nti values zange weziri. At least nali ntandise okuyiga n'okukulira ddala mu gundi mu kutegeera mu byobufuzi. Kati nga ntandise n'okumanya nti abantu boogera kimu ne bakola ekirala. Kwega nze naye ndowooza nti ddala omuntu omukulu bw'oba ogambye ngenda kukola kino oteekwa okukikola. Bwe kiba kikulemye nga waliwo ensonga ekulemesezza oteekwa nakyo okukinnyonnyola bulungi. Tosobola gamba ngenda kukola kino sigenda kwesimba ate ne weesimba, ate n'ogamba nti sigenda kutokyalinga bantu ate n'oba tokyalinga emisana tuku, ate n'obba obululu. Ebyo ebintu byonna kwegamba ndoza byanyamba okukula mu kutegeera politics. Kubanga nze nali I think I was in a world of my own. Ngamanyi nti bw'oba ogambye bwenze kati nga gwe Lilian bwe nkugamba nti tugenda kusinkana oba kugenda for lunch ate nentwala omulala out for lunch ate nga nagambye gwe tolaba nti awo kibaawo ekizibu. Kati bwe mba nina reason lwaki kati nina okukyusa ono gwe nina okuwa priority kati ekyo nina okikunyonnyola kubanga naawe kati you are expecting nti nakugambye nakusuubiza. Bw'oba osuubiza oteeka okutuukiriza. Kakati nze kyensinga okwagalako gye n'omuntu ye muntu atuukiriza bye yeeyamye okukola.
Tufunyeko obuzibu bwa individualism mu political parties. Anti ekibiina bwe kitandika kitambulira ku muntu omu oba oliawo nga ye yalina vision y'ekibiina ekyo. Buzibu kyo bakati abagaki ketweteekamu ketutamanyiiko. Ekyo kizibu nnyo kubanga omuntu n'omuntu ne bw'aba omulungi ennyo asobola okufa. Kati bw'afa nga what next? So eggwanga terisobola kwetikibwa muntu omu. In fact terisaanidde na kwetikibwa bantu. Eriri suppose okwetikibwa systems ne institutions kubanga ezo zisobola okubeera ez'olubeerera naye ne mugenda nga muzipafectinga. Naye kati bwe zibeera nga ziri dependent on an individual. Suppose even ono teyawaba, omukulu waffe ono teyawaba, ne bwe yandibadde teyawaba kyandibadde kisobu nnyo okuba nti ye system, ye institution, ye yasalawo, ye kamala byonna okujjako Katonda yekka yasobola okubeera kamala byonna era ye kamala byonna. Naye omwana w'omuntu eyazaalibwa era agenda okufa tekisoboka era si kirungi. So ffe mu Alliance for National Transformation kyetwasalawo nti constitution yaffe kyova olaba nti constitution yaffe yanjawulo oku constitutions endala. Eyaffe bw'obanga olina aspirations ogenda kubeera eza elective office tosobola kubeera chairperson w'ekibiina. Tugenda ffe kubeera ffe tetulina president. Ndaba buli kiseera ndowooza abantu bamanyira president w'ekibiina. Ffe tubeera ffe tulina tujja kuba ne chairman. Kati tukyali mu interim kubanga ebintu twandibadde twagivaamu naye olwa ebizibu bingi ebya covid ebya elections biki tebyatuganya kuzimba gundi emirandira gyaffe nti tusobole ogenda mu delegates conference tulonde obukiiko where the leader of the party is a chairperson kubanga asobola okuba musajja oba mukazi. Kati bw'okkiriza nti oyagala kubeera chairperson w'ekibiina n'olondebwa tosobola kuaspiringa kubeera candidate for president or for parliament or for LC5 or for anything. Omulimu gwo kuzimba kibiina kubanga twagala ekibiina kyaffe kibeere ky'amaanyi. Ate ekirala bw'obanga gwe chairperson ate nga naawe ogenda kwesimba osobola okubeera ne conflict of interest n'olemesa abalala abaspiringa oba oliawo abandikusinze. Ekyo nakyo tukiyigidde ku gundi systems ezibaddewo, ekyo nakyo twagala okukyavoidinga. Ekirala twagala kuzimba institutions NANT etambulire ku institutions ne system ne code of conduct kubanga code of conduct egenda kujja twagala kuba nti omuntu wa ANT ye abeera muntu wa kikula ki yeeyisa atya. Ffe ndowooza otulabye tetuli bantu bavuma balala, tetuvuma balala. Abavubuka baffe naffe tulina abavubuka. Ate kyembadde njagala kubuuza nti kati politics yakyuseemu ebintu byafuuse byakuvuma nti ono attacking ono ekibiina kino kyatakinga kibiina kinnaakyo. Eyo ye politics gwe tutayagala, gwe twagala okuggyawo kubanga politics mubi ey'okuvuma n'abaako kyekyusa mu bulungi oba n'abaako kyekyusa mu bubi. Eyo politics atali wakuvuma okuvuma mubi. Okuvuma kwegamba talina gundi akujja ku mulamwa mu kifo ky'okwogera issues mwogera bantu nakubavuma. Ffe tulina gundi a party
eri ku gundi eri ku musingi gwa values. Value yaffe number 1 godliness, kutya Katonda. Bw'oba otya Katonda n'abantu batya. Ekyokubiri is respect and dignity. Buli muntu yenna yatondebwa with dignity. Buli muntu yenna yatondebwa Katonda era mu kifaananyi kye nga Bayibuli bw'etugamba. Kati museemu ekitiibwa kye ng'omuntu. Osobola okuvumirira ebikolwa naye tovumiriranga muntu. Then ekya corruption, zero tolerance to corruption. Tetwagalira ddala corruption. Corruption eringa kansa, bwetandikira wano mu kagalo emalawo omubiri gwonna oba teri uprooted. N'olwekyo ffenna ng'Abannayuganda tuteekwa okulwanyisa corruption kubanga obutuufu tuli bubi. Wawulira juzi nga corruption is a cancer nga bwenjogedde. Katandika katono nekakula ne omubiri gwonna nekagulya nekatta. Corruption etta. N'olwekyo ensi yaffe eri ku Uganda corruption anaggwamu. Kulembeze w'eggwanga juzi yakyogerako. Waffe yagamba juzi nti ababba ssente zino bazinvestinga wano. Awo ne twebuuza nti anaggwamu mu Uganda because bwe baba nga abali corrupt bali protected by the president. Kyekyo kyennyini tesobola kuggwamu nga bali protected by the system, by the president. Naye kisoboka kuba twakiraba e Tanzania under Magufuli. Magufuli yalwanyisa corruption ne misuse, wastage mu government. Yagituusa ndooza yalinga eri ku life supporting machine oba teyafa naye nga eri mu oza kino tekituuzayo ku institution independence nti institutions oba ezirina okukola ku nsonga nga zino oba systems ezirina okukola ku nsonga nga zino teziri independent zo nga zo. Of course teziri, ate kwegamba teziri era ziringa ezitaliiwo. So kyembadde njagala okusaako essira nti kisoboka kubanga Tanzania yakikola in only 5 years. 5 years as a result Tanzania never mu third world negenda mu middle income. Okiraba nti kisoboka. N'olwekyo ne Uganda kisoboka singa tubeera n'abakulembeze abali zero tolerant to corruption. Abatakirabanga politics nti mwe banaafunira obululu nabo batali gundi abatawanguzi kubanga tuziraba nga bawa gundi distributinga buno obugundi kwega system yonna bonna kati n'abaana bategeera nti kyekyo bw'oba alina kukolera kintu olina kumugula buguzi. Byebyo byonna ebitali biterenkevu era ebiteekwa okuvaawo bwe tubanga ensi yaffe erina kutereera. Naye okusooka tuteeka okuba n'omukulembeze atalina kyemalira kimu, ekirala ali incorruptible ate ali zero tolerant to corruption. Twogereko katono nnyo ku ssemateeka yakyusibwamuko ku nsonga ya term limit n'akyusibwamuko ku nsonga ya age limit. Juzi omukulembeze, I think it was last year, yali agaliddemu ekyusibwemuko ku nsonga ya bail. Omwaka gwa 2022 bwe twagutandika agaali mu nkuuba awo gaali gategeeza nti era egenda kuddamu ekyusibwemuko ku nsonga y'ebyokulonda olwo okulonda kuzzibwe mu parliament. Anti kakati obuzibu bwe tulina kwe kuba n'omukulembeze atali wa mazima really kubanga bw'ogamba ye yennyini nzijjukira Patrick Kamara
owa NTV yakimubuuliza ddala n'amubuuza a pointed question n'amubuuza ogenda kwesimbawo ekitegeeza nti kati emyaka gyo bwe giba gituuse 75 togenda kuddamu ye yennyini okuva mu kamwa ke n'agamba nti omuntu bw'aba atuuse ku 75 years old amaanyi obusobozi aba takyabulina obukulembera yakajja celebrating a birthday y'emyaka 75 yakajja celebrating a birthday, it was last year mwezi ndoza gwali gwa mwenda na celebrating a birthday emyaka 75 n'amubuuza n'omubuuza Patrick n'amubuuza nti ekitegeeza togenda kwesimbawo n'agamba absolutely not. Gwe tewakiwulira ekyo? Kati nze nina obuzibu n'obutayogera mazima. Yandi tugambiddewo nti ayagala kweyongerayoko n'abannayuganda n'abantu ne batabeera gundi kosebwa olw'obwereere. Ojjukira olutalo lwali mu palamenti, abamembers ba palamenti abamu ne bakosebwa bubi nnyo, owulidde? So olw'okukyusa gundi okwagala okukyusa ekyemyaka. Awule eggwanga liraga wa constitution ekyasavinga eggwanga oba esavinga individual? Era esavinga individual kubanga kankubuulire nti ba constitution esobola okukyusibwa naye mu democratic countries abakyusa constitution they cannot benefit from it, from the new change, kubanga ebeera conflict of interest. Baba bakyusa ng'ekigendererwa bo bennyini okubenefitinga. That is not allowed in democracy. N'olwekyo ng'ekya term limits, ye nga bwe yali ne bwe bandikikyusiza nga bawulira nti maybe it is not necessary, maybe it gundi, ye yennyini yandibadde teyeesimbawo. Awo n'amanya nti ye kati in fact by the way ndowooza n'abakola constitution oba bandibadde tebeesimbawo kwegamba waleme kubeerawo interest, oleme oseewo ekintu ng'okikolerera ggwanga naye tokikolerera ggwe okufunamu. Ofunemu generally but not targeted to you. Ndowooza onfuna? Yes. So bwe buzibu bwe tulina kati tutandise okuwulira nti baagala kukyusa gundi, baagala kukyusa badde mu parliament. Ekyo kirina ebizibu bingi. First and foremost, ba parliamentarians tebeesigibwa, tetusobola beesiga. Lwaki? First of all, mbu babagula 5 million okukyusa term limits. Yali 5 million. Kati ez'okukyusa gundi age limit zeeyongeramu n'okwongeramu okutulugunya abantu. Wawulidde? So ebintu byonna byeyongera kuba bibi, ye challenge gye tulina. Kaakati bw'otunulira ekigendererwa okukyusa okudda mu parliament kiki? First of all, tebeesigika. Kwegamba be bantu abagulibwa. Bine kiina ababaka abangi oboolyawo. Naye bonna abali mu parliament abakola ebintu nga byo bya kuganyulwamu bokka balina ekizibu. So ekitegeeza nti tetusobola beesiga. That is one. Ekirala, ye lwaki tulina okukyusa? Kiki kye tugenderera era kiki kye tunaafunamu? Ekyo nakyo kiteeka okwebuuzibwa. One, of course waliwo gundi nti president akaddiye, mu butuufu akaddiye. Ndowooza naye akimanyi. N'olwekyo amaanyi agatambula agagenda okukampeininga nti ne bw'aba nga avuddewo
kubanga buli muntu yena agenda kuvaawo fena tugenda kufa ekitegeeza nti tutaddewo system ekkiriza abantu abatali popular mu population okuyitawo obuyisi ne babeera president. Kaakati kweno yennyini ne buno obusente bwe babakasukira mbukubanga you are the voters, muli ba voters ba president, kati obwo busente mubwerabire nabo ababa bulowooza nti naye kijja kuyambako kendeeza ku ssente ezisaasaanyizibwa mu kaseera k'okulonda. Essente, democracy is not cheap, that is true. Naye essente ezisinga okubeera wasted si za mu bululu bwokka. In fact, bano be bayita mbu simanyi advisors ba RDCs okuba nti kwegamba palamenti yonna yeeyongera ngejja esinga kati ne palamenti ya United States kumpi enetera okusinza United States ne India, countries that are in billions, kati all because kwagala kutematema buli gundi bwe balabanga owa NRM tagenda kuyitawo babamutemerako akatono kanasobola kwegamba olabira ddala nti gye tulaga si wangu naye nga ki newandibadde gye tulaga si wangu tetulina kuggwamu maanyi, especially mwe abavubuka abakyalina emyaka mingi mu maaso muleme kuggwamu maanyi ate mubeere beesimbu namwe mwenyigire mu politics kubanga politics sigamba nti kwenyigiramu kubagenda kadaala oba kubeera member wa parliament oba another elective office, naye mubeere interested kubanga obulamu bwammwe bwonna n'omuka gwe tussa gutipendeka ku politics. Omuka gwe tussa, emmere gye tulya, amasomero, amalwaliro, agriculture, buli kintu kyonna tewaliwo kintu kyonna ekitakosebwa oba ekitasobola kuganyulwa nga politics mulungi ate kitakosebwa nga politics mubi. Ambassador nga tuwunzika tulabyeko bana NRM abamu abavaayo ne bakuba enkyukira ne baddayo. Olina pulaani yonna ey'okuddayo mu NRM nga mukwano gwo Right Honorable John Patrick Amama Mbabazi nga bw'owa obubaka bw'obusiibula ambassador? Kati nze sisobola kudda mu NRM kubanga we have nothing in common ne NRM. Obulamu bwange bwonna butambulidde ku values zange, nze byenzikiririzaamu. Kati NRM terina bikintu kyonna kisikiriza, esente zaabwe sizeetaaga. Bwe bakuyita ne bakuwa ministry nayo gigaana, ebitiibwa byabwe sibyetaaga. Sikwegamba nze Yesu yangula. Obubaka bwo ambassador eri bannayuganda tusiibule. Eri bannayuganda mwebale nnyo okubeera naffe. Ekiseera kye tulimu si kyangu, naye embeera zonna ziggwawo n'obuzibu buno bwonna bwe tulimu bujja kuggwawo. N'olwekyo nsaba era nga nyongera okubazaamu amaanyi nti mugume, naye ekintu ekyokuba nti ffe Uganda erina okukyuka yo ejja kukyuka, naye nkyukakyuka gye twagala nkyukakyuka ya kikula ki? Kubanga okuviira ddala ku independence tubadde tukyusa abakulembeze, weewaawo ono yasinze okubeerako ekiseera kingi era ne byakola byeyongedde okutuukirira ddala ku ebyo abalala abaakola obubi ennyo nga Idi Amin ne Obote bye baakola
naye atandise okubiyisa naye ajja kuvaako. Kaakati ekyendooza ekikulu kwebuuza bukulembeze ki bwe twagala okufuna. Omanyi kwega oluusi bwe tubeera nga tuli mu kunyigirizibwa ennyo, obusungu bungi bujja, naye buli lw'okola decision yonna ng'eri besi ku busungu tosoose kulowooza na kukola research wo, oliraikire okukola ensobi emu ne gy'obadde toyagala. So nze ndowooza nti munnayuganda yenna afeeyo nnyo ku byobufuzi, agoberere ensonga nga bwe ziri, afeeyo ku byobufuzi, era yegatte ku ekyo ekibiina kyalowooza nti kisobola okukyusiza ddala eggwanga. Ekibiina ekisobola okukyusa eggwanga kyekibiina ekirimu abantu abeesimbu, aboogera amazima, abalina omukululo ogulabika, kubanga tosobola kumanya mitima gy'abantu naye osobola okulaba emikululo gyabwe. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama bampeera omukisa. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege mwenna ate abatambudde naffe boolyawo kuva gye twatandikira paka we tuwunzikidde olwaleero. Mwebale nnyo. Saagala kubanga nnyongerezaako ekigambo n'ekimu ku byambasada byayogedde, naye ng'obubaka bwaweereza munnanga ate kansubire nti butuuse bwo bulina okuba nga butuuka. Bye tutayogeddeeko tuli mukyazi olundi nayongera okuba nga abyogerako. Kambagaliza okubeera obulungi. Nze Omumbejja Luwedde Lilian, programu Ediiso ly'omukulu. Mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.